Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza abalungi abaagalwa mujye baleko gyonna gye mutussako engalo kansubire nti buli kimu kitambulira ddala bulungi abayita mu mbeera embi mbasaasirako basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwe abakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze emirembe agiramuze ekisa bw'ati agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano omwombe gya Aisha Nassolo ge gange bantuuse okubeera nga ate nkutuusako updates ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyenkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde olimo okubeera nga ate munnange omissinga out updates yes nenga maziga meerere naku njereere ey'okubeera nga munnange ticha w'abangi Fred Lumbuye bw'atyo munnange afiiriddwa mutoowe ono amannya ategerekeseeko nga Katogo Junior ekimuse tekinnategerekeka agambye mu maaso kawo agenda kubeera nga ate munnange ajja ne updates era butereevu kyonna ekinaaba kivuddeyo nja kuba nkikutegeeza naye nga for now tetunnategeera kiki kissemwano yoyo bw'atyo mu bifaananyi era nga bambi tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze emirembe agulamuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano ffenna ly'ekkubo mukwano gwange ekitwawula kubeera nga ate oli asookayo munne so nno ekyo kitutegeeza okubeera nga ate tweyisa bulungi kubanga omanya nti essaawa yonna ogenda tosobola kutta banno kwega tosobola kutulugunya abantu just because okimanyi nti munnange leero munno ogenda mutta naye ate naawe tomanyi ddi lw'ogenda kugenda so bannange tweyise bulungi ate era tubeere beegendereza ebyo nno nga tubitadde ku bbali era still waliwo ne mwana muwala munnange yeetuze ono nno ekimwetuzizza si kirala wabula abadde ayina ka mobile money kaakola mu holiday eno era ng'ono omwana abadde asoma mu siniya ey'okubiri abadde abeera Nabitende ate wali mu district y'Eyiganga ono munnange ka mobile money wabadde akola bw'ati abafere bamulumbye era okukakkana nga bamubbyeko emitwalo 42 mu lukujjuku kati no munange bino olutuuseewo omwana muwala nabadde ndowooza talina kirala kyakuzzaako okuggyako bw'atyo okusalawo ne yeetuga era naye nga tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze emirembe munnaye agulamuze ekisa era agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano yoyo bw'atyo waafaanana abadde muwala muto akyasoma just imagine senior 2 amanya ategerekeseeko nga Eva bw'atyo munnange ne yeetuga obulamu bwe ne bugenda olw'emitwalo 40 kati nno kineeno bannange kitulaga ki abazadde mubulirire abaana abazadde mugunjule abaana omwana mulage nti obulamu bwe bwa bbeeyi nnyo okusinga ssente era mulage nti teri ssente zisobola kugula bulamu bwe seriously omwana tasobola kwetta lwa mitwalo 40 mpozi nga bazadde baate munnange omanyi mulimu abazadde abamu ng'omwana yes nga ne waatandyetuze bo nga bo bandimusse olw'emitwalo ejaana so omwana onalabika oba oliawo yatunulidde bingi ebigenda okudiira n'agamba kannejjewo naye abazadde mutendeka abaana okubeera abagumu mutendeka abaana okubeera n'essuubi ate era mutendeka abaana okubeera abalwanyi mu buli mbeera yonna abaana mubalage nti teri mbeera yonna ya lubeerera ate era sitiru mubalage nti teri mbeera erina kukuleetera kuggyawo obulamu bwo abazadde mulina okulaga abaana nti obulamu bwabwe bannange kintu kikulu nnyo banayenze nyigira nnyo omuntu eyeetuga kuba nze nkimanyi bulungi nti buli omu wooli awo bizibu bingi nnyo by'oyiseemu ate era nkikiriza nti era ofunye ne ku ssanyu kati mbuuza oba kusalawo ne weetuga mu biseera biri nga olina ebizibu bye wali oyitamu era essanyu essaawa eno wandirifunye so bannange tulina okukimanya nti ennungi tezikya bbiri leero oyinza okuba oli musanyufu naye enkya ne bibijja bannange gwe muneetuga munaatuusaawa buli ayita mu bizibu yeetuga era senga buli eyayitanga mu bizibu nga yeetuga senga ensi ekyaliwo bannange mulina okukimanya nti bulamu bw'ensi eno obulamu si bwangu obulamu buli full of challenges ate nga kyekyo kyennyini ekimakinga life okubeera interesting omuntu yenna yenna gwe ng'oyita mu bulamu toyina bisoomooza tokola ki tosobola kukula mu bwongo tosobola kukula ate era oba oliawo n'okutuuka ku buwanguzi kibeera kizibu lwansonga oba okyali muto obwongo buba tebunnakula bino ebizibu bye tuyitamu birina engeri gye bitushepingamu birina engeri gye bitukuza mu bwongo n'ogamba nti yes ndikwaga n'oyiga okubeera omuntu ali strong n'otalowooza nti obulamu eva bubeera that simple so abazadde ekyo mulina okisomesa abaana bamwe ng'omwana ne waba akoze eki asobola okufeesinga n'agamba nakoze kino ne yeetonda ate nammwe abazadde muyiga okusonyiwa abaana muyiga otegeera embeera kubanga ekituufu kiri nti oyo omwana yes gwe babbyeko ssente naye naawe omuzadde baali bakubbyeko ate era oba oliawo naawe bandizikubbyeko
Sabazadde mukendeze ku bukambwe mulekerawo okulowooza nti oba abaana balina okubeera perfect kubanga nammwe temuli perfect. So bazadde bangi nnyo ng'omwana akola ensobi kasobi katini nnyo n'omutabukira n'obula omulyamu amaaso n'omugajambula. You people, oyo omwana ensobi gy'akoze naawe osobola ogikola just because gwe weefula nti olw'okuba oli muntu mukulu therefore olina okukozesa obuyinza bwo bonna okutulugunya omwana okukola biki. Abazadde abamu be baviirako abaana baabwe okwokola ebintu nga bino kuba omwana ateeberezaamu wa gyenzira. Omuzadde ng'omwana wo wamufuula mukwano gwo sisuubira nti asobola okukola ekikolwa mwana muwala ono kye yakoze. Sisuubira nti yandikikoze era bandizimubyeko n'atambula yes n'ajja ewa maama we n'amunyola namugamba naye maama kyabadde bwekiti ne weekiti. Sisuubira nti yandyesse wabula ndowooza omwana naye yatunuddemu n'agamba hawa eri gyenzira. Oba oliawo alina ku step mother nga byayiseemu byebyo, oba oliawo nga maama we naye nga naye muzibu kwagala n'agamba nedda tutta obulamu bwange ensinga. Sisuubira nti ono omwana aba kubeera na muntu nga ategeera omuntu nga mukwano gwe. Sisuubira nti yandyesse olwa ssente zino bannaye. So abazadde nati muzigireemuko muzibeere luuzi muleme zitayiteninga nnyo bannange. Naye nga ebyo still nga mbitadde ku bbali mikwano gyange engenda kuba tenkulekirako akatambi kano ka Eddie Mezaya. Kinajjukirwa nti ebbanga eriyise waliwo omusajja mukulu eyavaayo awo ebyakyakira ennyo ebyokubeera nga Abaganda baavumibwa nnyo awo. Waliwo omusajja mukulu eyavaayo bw'atyo munnange n'atukunamira nga bw'atyo kwagasse n'agagambo aganene ddala n'atuwemulawemula. Kati nno wayitawo ate Embale Butereevu n'avaayo ne yeetonda. Kati nno ye Eddie Mezaya avuddeyo bw'atyo n'abaako ebigambo bw'oliawo byamubulirira nga naawe ndabye nga biyinza okukugasa. Mu byagenda okwogera bingi nonamu ebikugasa ebitakugasa mukwano gwange bireke wabbali. Eat the meat and throw the bones. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo ngenda kuba nkusiibula for now toseetuka subscribing oba tonabateekako akadde liking a video eno bw'oba ojagadde naye nga tekisinga obukulu toseetuka. Goodbye for now. Abaganda muli mazzi, Abaganda muli matako, muli mbwenye temusa kwogera mufu. Kabaka mtanavayo kwa message kungubaga, katika tanavayo kwa message kungubaga, kabe Bobi Wine. Mwenamba kuna midenga bwe mbogedde. Ne lutamaguzine banno mwenamba bwe mamalide mukabina kankano. Temwagala Abaganda bakuna midde mazimwe. Mugenda kunkola nga ni mulamu bulungi okwetondera obwakabaka bwa Buganda, okwetonda Uganda yonna, bakadde bange, mikwano gyange, bazadde bange. Nti ekikolwa kyange ekyokweyambulira eggwanga oba ekyokunama tekyali kikolwa kirungi. Nategeera ensobi zange naye nayitawo. Niwabayo mukristaayo yenna, omuntu yenna yali yagezeko mu ddiini yali asobezaako ng'omulala nga nze nsonyiwa. Kyanyiza bangi bakwano bange, kyanyiza bangi bakadde bange, bazadde bange n'abusaidi yonna, family yange n'abalala nsonyiwe. Ndi muntu asobya. Saakola bwe ntyo nti bwe nakula bwe nakuzibwa bwe nabeera nabo bwe batyo. Neetonze mu nsonyiwe ng'omuntu. Ensobi yakolebwa ndirwedde okugenda okwetondera Ssaabasajja kubanga erinnya lye lyateekebwamu newankubadde nga limmanyisa n'abalala. Nja kwetonda nnyo eri Katikkiro n'Obuganda bwonna mu nsonyiwe. Ndi muntu mukulu. Kwetonda kulungi era okwemenya ke kamu ku bubonero akalaga nti omuntu alinamu ku mpisa naye nga kitalo amala kwekoona oba zikusooka. Kabussiru ajja luvannyuma. Kyentegeeza Kabussiru yakulembera. Omuntu oba mwoyo w'amagezi n'abeeranga yatera okusembayo. Omusajja ono yakola ekikolwa eky'obugwagwa nga tasonse kutunuulira abaana be gye bazannyira. Ebikolimo byateeka ku baana be, erinnya ebbi lyateeka ku baana be. Abaana b'omusajja ono buli gye bazannyira, trust me, abaana abalala babeera babagamba nti abo baana ba gundi eyakunamira Obuganda oba eyeyambula oba eyakunamira Ssaabasajja Kabaka. Abaana b'ono omwami gye basomera, ekyo kyekikolimo kye yabateekako. Trust me, okozesa bukozesa psychology
ne weebuuzaamu nti abaana b'ono omwami gye basomera gye bazannyira banne be bazannya nabo abaana b'oku kyalo babatunuulira batya? Abazadde b'abaana b'oku kyalo bayinza okubanga ate nga ge mazima nga bagamba abaana baabwe temuzannya n'abaana baawali. Oyo omusajja yakunamira Ssaabasajja Kabaka. Abaana bo obeera obataddeko trauma, abaana bo obeera obataddeko stress. Ekyo ekivumo ekyerubeerera. Omwami ono ekikolwa kye yakola teyalowooza ku baana be, yeefaako yekka ku lw'okuba bamusuubiza akasente kubanga asuubira okuvuga emmotoka ennungi, naye n'atamanya nti abaana bange gye bagenda okubeera bagenda kubagamba batya. Omwana wange bw'anaamaliriza okusoma n'anoonya omulimu n'aba nsobola okumukolera recommendation nti oyo mwana wa gundi, mwana wa Edimizaaya, mwana wa Kisa kya Mukama, mwana wa Amajambere, mwana wa Furufiga. Ebyo nno bye bibuuzo omuzadde yenna byalina okwebuuza. Omuzadde nga tonnaba kukola kintu kyonna sooka olowooze ku baana bo. Y'ensonga lwaki abantu abatera okuwaŋŋanguka basooka kufulumya baana baabwe, kubanga ebikolwa byaffe ng'abazadde bye bitema ekkubo eddungi oba ebbi eri abaana baffe. Igwe oyinza okubeera nga oli mu kubonaabona naye nga trust n'ekikubonyaabonya gaali mazambi ga maamawo oba aga taatawo oba aga jjajjaawo, kyentegeeza ag'abazadde baffe. Gwe noweebuuza n'ogamba nti lwaki nze? Kati omusajja ng'ono vidiyo zigenda kuva ddi ku intaneti? Abaana b'ono omwami muteekwa okuba kati mulimu abakuze ne banaabeera nga bato, vidiyo zijja basangayo. Era abaana bano bajja kubeera traumatized mu myaka gyabwe nga batandise okurecognizinga ekibi ku kirungi bwe babeera nga kati bato. N'ensuubira ateekwa okuba alina abaana abali recognized, kyentegeeza basobola okwawula. Omwami ono teyalowooza ku mukyala we gy'akolera. Omwami ono teyalowooza ku mikwano gya mukyala we. Omwami ono teyalowooza ku b'eŋŋanda za mukyala we. Omukyala gy'akolera bamutunuulira mu kiti ki, mu kifaananyi ki? Ono, oyo, oli ye mukyala w'omusajja eyeeyambulira Obuganda. Oyo ye mukyala w'omusajja yakunamira Ssaabasajja Kabaka. Oyo ye mukyala w'omwami eyeeyambulira bazadde be. Ebintu byonna bye tukola mumala okuwasa, trust me, weekubamuko ku ttooki n'ogamba nti naye bemba nga nali mubbi kati bandaba batya? Ennaku ezo nalaba omusajja omutemu eyavayo neyeerangira nti mutemu sobbi. Yavayo n'agamba nti nno yatuuka n'akula, abaana be bakuze, n'alaba ng'ebikolwa bye yalimu eby'obubbi kyekiseera abiveemu ng'atunuulira abaana be. Kisa kya Mukama taata, watunuulira abaana bo, watunuulira mukyala wo gy'agenzeeko awutu ne banne, mu saluni gy'asibeera enviiri, jjajja akawogo gy'akolera, bamutunuulira batya? Nga lwaki oteeka ekikolimo ku bantu abatalina mutawaana boolesa ewaka olw'okuba enneeyisaayo? Kisa kya Mukama wateeka ekkolimo ku bantu bo. Tunuulira abazadde abakuzaala, kisa kya Mukama, ne bwe babeera nga bakkiriziganya naawe nga bawagizi ba NRM, kkiriza obagaana
kisa kya Mukama Baganda balina bakwano baabwe Abaganda. Abazadde abazaala kisa kya Mukama babeera bataka kuba babeera bantu abakulu abeebuuzibwako ensonga ku kyalo. Tunuulira ekifaananyi kye wabateekamu buli gye bayita ku mikolo. Abo be bazaala omusajja eyakunamira kabaka, oyo oba abo be bazaala omusajja eyakunamira Obuganda. Kisa kya Mukama ebintu byonna bye tukola mu nsi muno bikoma ku nsi. Teri agenda na ssente. Yensonga lwaki buli omuntu kyakola yeetagisaamu akantu ke bayita humanity, ak'obuntu. Kubanga bagamba oyo ava mu maka gaani. Ovudde eno weetondera bannayuganda, naye nga luli wali otamidde, baali bakuloze. Walivudde n'olaga obutali bwenkanya mu ngeri yonna ni nooto kunamira Buganda, n'otoyisa ddinya lya Ssaabasajja mu kamwako n'omukunamira. Ssaabasajja muntu nga nze nga gwe kisa kya Mukama, naye njagala okkirize nti nno teriiyo bukulembeze Mukama Katonda bw'ataateekawo. Nange simanyi lwaki waliwo Buganda, waliwo Ssaabasajja Kabaka, era nawe nga bw'otomanyi. Kuba ffe tuli baana twabisangawo, era nga bagamba nti erinnya lya Ssembatya ekika kyendimu eky'eŋŋonge kikulirwa Ssaabasajja Kabaka. Sijja kuwakanya kuba ne bajjajja eyo yennono gye bakkiririzaamu. Sisobola kudda okwefuula mugezi okugamba nti bajjajja omuntu gwe bawa ekitiibwa, bajjadde bange omuntu gwe bawa ekitiibwa, abantu abakulu bonna abantu gwe bawa ekitiibwa, nze kamukunamire. Ekitegeeza mbeera nkunamidde bazadde bange, kuba omuntu gwe basinga okuwa ekitiibwa omuyisiza mu kamwako n'omukunamira n'omuvuma amatako n'omuliisa amatako. Nze nno ndowooza bwe nti ekigambo kyonna kye bagamba nti nsonyiwa kiweebwa ekitiibwa, naye togenda kukwata muntu omale kumutta oveeyo ogambe nti bannange mu nsonyiwe natta omuntu. Kuba oli gwe watta naye abeera yayagala obulamu nga ggwe. Obuganda tebulina mmundu, tebulina biso. Si balwanyi nti bagenda kukwata amayinja banoonye kisa kya Mukama, nedda, baasirika. Naye obeera mu mmotoka y'ennungi ennyo gye bakuwa ng'omaze okuliisa Ssaabasajja amatako go, ak'omuntu ne kajja ne kagamba nti naye ekintu kye nnakola nga nze kisa kya Mukama, Ssaabasajja atanvumangako, Katikkiro atanvumangako, bazadde bange banzaala ne bankuza ne bansomesa, mbasasuddemu kubaliisa matako. Ebyo nno byonna wabyebuuza nga tewali akukase, nga tewaliiwo n'omu akutadde ku nninga. Oyo gwe bayita mwoyo wa Mukama. Abantu bangi batemula bannaabwe, abantu bangi bakosa bannaabwe enkosa embi, ne babatwala mu makooti emisango ne bagisinga ku lw'okuba balina influence, ku lw'okuba balina ssente. Naye oli abeera ku kitanda kye ekiriko omufaliso ogusinga okuba ogw'ebbeeyi, naye ebikka bulungi ekitanda ky'oba obuliri bwe bunyirira, ennyumba yasula mu goloofa, omutima ne gujja ne gugamba naye
kooti yakuta yakusumulula naye watta omukazi bwati watta omuntu bwati kuba teriyo muntu ajja kuwoza na mutima gwe